ali under torture bamutwala e Rwanda batayogera musonna mutegere kabaka tukyali mu Buganda Rwanda temuteekwa kwebaka. Katikkiro Charles Peter Mayiga olugendo mutta lulabika nga lumaze okuba nga luyingirawo Buganda etabuse. Katikkiro Charles Peter Mayiga emutadde kazito bw'atyo n'avaayo n'abyogera ebigambo oluvannyuma lwa bannayuganda abangi okuvaayo n'amaloboozi gaabwe ne bagamba kirabika nga ekimala kekadde Katikkiro Charles Peter Mayiga abagambe amazima era bw'atabadde mubi n'avaayo ebigambo n'abyogera olwaleero. Katikkiro Charles Peter Mayiga akazita ak'enjawulo bannayuganda ke babadde bamutaddeko kamuleetedde okwogera amazima n'atubulira embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu weewaawo embeera agambye si nnungi nga bwe tubadde tukisuubira era n'atugamba nti Ssaabasajja Kabaka ono yaweebwa obutwa era obutwa buno bumazeeko ebbanga kati lya myaka 3. Ebigambo abyogedde ebigambo abikoze. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza ti Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza Obuganda ti Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa era bumumazeeko emyaka 3 nga kati gy'aliko nga ajjanjabibwa. Bibadde bigambo bizibu nnyo, bibadde bigambo byakutya, bibadde bigambo byakwevaamu okubyogera kubanga Abaganda bo babadde bamaze okuba nga balumye ejjiiko abatabuse bagamba tumaze akabanga wano nga tubuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka tetumulabako, lwaki Ssaabasajja Kabaka ataleetebwa mu public. Katikkiro Charles Peter Mayiga osirise obadde osirika ki? Era kino kiwalirizza omukulu okuvaayo n'ayogera ensonga mu butuufu bwazo. So baganda bange ebigambo byebyo Mayiga byatugambye nti Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa era obutwa buno bumumazeeko emyaka 3 kati era ali mu ddwaliro eyo e Germany gy'ali mu kujjanjabibwa. For security purpose omanyi wa buli wamu Mwami Tebuhabulwa yateekawo ebisajja bye, buli wamu Mwami Tebuhabulwa yateekawo bambega be basologera mu ddwaliro ne bagamba basoma mukole bwe mutyo bwetyo ne tulizinga Kabaka waffe mu bintu ebyokusaagamu. Naye nga baganda bange mikwano gyange twongera obbagumya nti Ssaabasajja Kabaka ajja kukomawo. Weewaawo embeera si nnungi, weewaawo ebibuuzo bingi, olina ebibuuzo nange nina ebibuuzo, buli muntu alina ebibuuzo bye bye tutalina bisinza kuwako ansa. Naye ku lw'eggwanga lyaffe lino ne ku lwa Buganda, abantu nga tuyimukidde wamu, abantu nga twekwatidde wamu, abantu nga tugezaako okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka okutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, byonna bijja kufuna ansa zaabyo. One day one time tujja kufuna ensonga era tujja kukolera ddala ekituufu kye tulina okukola. Naye nga tekitujjaako kwebaza abo bonna abeewaddeyo okulaba nga balwanira Ssaabasajja Kabaka. Bannange mwebale nnyo, tubasaba ne tubakubiriza nti bannange kwekana akaseera akakozesa eddoboozi erimu okulaba nga tutereeza obuwangwa bwaffe, nga tutereeza Uganda yaffe ng'era twesiima mu ggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti bwe tunaakwataganira wamu ne tukolaganira wamu, buli kimu ne kitambulizaamu, buli kimu kijja kuba kyanjawulo. Era tulina okusuubira eri mwena abeewaddeyo okulwanirira Obwakabaka. Baganda baffe nga mmwe abayimuka ne mwekalakaasa ne mugatta eddoboozi lyammwe, bannange mutuyambye nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebigambo ebyo ebirungi byemwogera, ebigambo ebyo ebirungi byemuwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bye bimusindiikiriza munnange n'akola ekituufu ky'alina okukola. Abadde yagugubye ng'era aganga mumanyi n'olugezigezi lw'omwaka akatwe gamunanga agamba mukwate bulungi nja mubawa. Uganda kyekiseera okusituka si kusaba Museveni, tetulina kye tusaba Museveni. Museveni yaguba dda n'agubiisira mwononefu nnyo the extent nti akati tetulina kye tumusaba. Ono RDC wa Museveni Mayiga Emmengo talina mugaso kubanga Lumbuye bwe yalangirira ku Wednesday n'alangirira Ssaabasajja yawambibwa. Katikkiro tabangako kyayogera wabula kye yakoze kwe kutegeka emizannyo
egy'emipiira egindi oluddawa wankulukuku ekintu ekyo kyatwewunyisizza nnyo kyabugwagwagwagwa mayego genda mu maaso ejjogera esuse nga mayego amanyi bulungi Ssekabaka nnyinimu muwambe ali mu buwambe ye n'agenda mu maaso n'ebikujjuko n'okuteeka ebyemizannyo ebifaananawo ebityo. So Museveni tukugamba siba ebibyo ove mu Uganda. Amen. Tukugamba siba ebibyo ove mu Uganda immediately. Yes. Tubategeeza bannayuganda mwenna musituke, teri time ndala. Mwenna muveeyo mweyiwe ku nguudo mukole ekisoboka muggyeko Museveni. Museveni takyalina buyinza kubeera mu Uganda ato. Museveni tumaze okumuwabira owa Katonda gye tusoose ng'ono asabye essaala bw'abagambye. Twamuwabidde owa Katonda bwe tuvuddeyo ensi yonna kati yategedde dda. Joe Biden yategedde dda wano mu United States of America, ne kabaka wa Bungereza yategedde dda, n'abakulu bonna mu European Union bategeezeddwa dda obuswegu n'obusirusiru bw'omusajja Museveni ne Kagame waako. Kagame yabadde London mbu kaakati baafudde ensi ye nga etwalibwayo abaki abanoonyi b'obubudamu. Abangereza nabo ekyo baagudde mu nsobi nnene nnyo, ekyo tekikoleka, tekijja kukola. Museveni ne Kagame bantu bali, they are evils. Those are evils. Ensi yonna erina okubejjako. They are the problem in the region. Museveni ne Kagame tebalina kubeera mu kitundu kya Afirika awo kubanga batabangudde. Era kati Museveni okufuula ensi yaffe Uganda nga epicenter oba center w'osinziira ng'okuwakula entalo n'ogenda e Congo, n'ogenda mu Central African Republic, n'ogenda mu Ethiopia, n'ogenda Somalia, ekyo kikome kubanga kitwavuga nnyo eggwanga ne kirikubya ekigwo wansi, tetukyalina ssente n'emu, abantu bali mu bwavu, ensi bagidduka buddusi. Kaakati tukwate ebibyodde e Rwanda mutule ne Kagame, eyo ebeera headquarter yo w'osinzira okutabala entalo zonaawula buli wantu wonna. Naye kino kikome, sente z'omusolo mu Uganda okubanga zirabirira gwe Museveni mu State House 3 billion shillings every day. Naye n'osinziira awo ate n'otutta, bw'omala okutta n'otuwa obutwa mu Uganda n'ebweru waayo wano mu Amerika bajjudde wano bamuwa butwa. Era olina akasajja kutukalaba wano simanyi bakaita Katabazi. Kalowooza nti situkalaba naye ate ne FBI ekamanyi naye kajja wano ne keetuuza mu restaurant za wano nga tukalaba n'amaaso gaffe. Bonna tubalaba. Abo bonna tubalaba era ne FBI ebamanyi. So Museveni obwononefu bujje mu nsi yaffe Uganda etandika okutambula kubanga eggwanga liri mu kizibu. So therefore Museveni tukuwoninze era toyinayo nnaku ziwera. Weyambise wiiki eno wetwogerera wetufulumiza ebigambo bino osibemu ebyanguwa ogende. Ewabba bikumala, ewabba mu Uganda bikumala. Bannayuganda mwenna ekyo kikome okuba nti mutwala Museveni nga omukulembeze wa Uganda. Tukirangiza nga tusinzira no mu United States of America. Takyali president wa Uganda. Parliament mugire nga mugiggala. Baterina mugaso. Tukubira omulanga ab'ekibiina kyaffe kye twagala ennyo. No ne people power ebintu byonna mu biyimirize ebitakyalina makulu. Buli kiseera kibaako n'ebikolerwawo. Essaawa eno yakutaasa Buganda ne Uganda. Activity endala zonna muziggalibu. Simanyi kugulawo branches za kibiina. Mujjukira mwagulawo branches mu 2020 zonna Museveni n'azikuba n'azimalawo. Ku ssaawa eno sirowooza tuyinza okusaasaanya enjiri ya Nuupu mu Uganda nga Museveni akyaliko, ekyo sijja kusoboka. So muleme kumalira buseera ku bintu bitatukolera makulu. Eno time ya kumobilizinga bavubuka bonna mu ggwanga Uganda era balinze firimbi yammwe. No. People power. Abavubuka bonna mu Uganda balinze firimbi yammwe. Mugifuuwe tugobe Museveni n'ababbi be. Abantu batubuutikidde bwe munaawa omwana wa Museveni kuba kati yafuga Museveni ono mwana muhoozi yafuga Uganda ku ssaawa eno, de facto president. Yamukwasizza obuyinza mu bukujjukujju nga mwebase
bino bipalamenti sibikyalina mugaso. Kaakati muhoze mumuweeyo emyezi 3 gyokka mwe bannayuganda mmwe temugenda kudde kufuna ku ggwanga lino. Munaaba muli waseeyo forever. Muyina kusirukirawo tudde simwebaka mutaase Uganda otherwise tulina ggwanga. Mbadde nsabayo ka message kamu akatweet mu luzungu. Kwati yakatono. Yeah, now, yeah. Katitani. Yeah, just a short message mu luzungu. Okay. I want to send this message. The people of Uganda who don't understand the language I was talking in, that Museveni and his son Muhoozi and his family group, as they are ruling Uganda today, they are no longer legible or they are no longer legitimate to rule Uganda. They kidnapped our king. They kidnapped our king, King Ronald Mutebi. Mwenda Mutebi. They kidnapped him on Tuesday, on Monday night, on 22nd in the Monday night. They kidnapped him and drove him off to Rwanda. As we talk now, the king is in Rwanda being interrogated by Kagame and Museveni and others. So this is a total capture of the country. So Uganda, they regard it as part of Rwanda. So you have been sleeping for too long, not realizing that our country was already colonized by the Tutsi community in Uganda. So these people have abused the hospitality we gave them. They came as refugees. Now they are ruling Uganda using the guns. The guns are bought from the taxpayers' money. So we say today, from the United States of America, in a city called Waltham, we declare that Museveni is no longer the president of Uganda. He's a kidnapper, he's a looter, he has fled our country. He wants to make Uganda as the epicenter for his evil activities. You know, he launches, you know, wars in Congo, in Sudan, and everywhere. So making Uganda as his base. And he's mortgaging Uganda at a very fast rate. So if you allow Museveni to stay on, by the end of the year, we shall have no Uganda. It will be gone because he has already handed over power to his son Muhoozi. So now Uganda is under the rule of the gun today. So there is no use of having parliament in Uganda today. There is no use of having anything to do with the politics. What we have today in Uganda as Ugandans is to rescue the country which has been grabbed or snatched from Ugandans, then annexed to Rwanda. Don't allow that to happen. All Ugandans, please, from the central, the east, the west, and the north, all regions, let's come together and get rid of Museveni once and for all. And that the job is today, not tomorrow. Something, whatever you do in Uganda, first of all, let's get our country back. That's all I can tell you, Ugandans. Please, please, for the first time, listen to this message. For the first time, listen to the messages coming from your leaders, from Kyagulanyi, from Lumbuye, from Asimwe, from all circles, from people from the diaspora. We have been tweeting, we have been sending messages, but you don't listen. For the first time, listen, because we have no country, we've got to recover our country. Thank you very much. Thank you. Bayanzanyo tweyanzege mukadde waffe webala obubaka obwo nsuubira bannayuganda mubuwulidde bulungi era buli munnayuganda akyalimu empeka emera oba buli muganda akyalimu empeka emera ategeera obuvo bwe n'obudde okusuubira message eyo obanga ogiwulidde tegenda kuleka kimu tugambire ku banyooma ba bloggers abantu abamu mumanyi okugamba nti lwaki tukolera ba bloggers mukimanyi bulungi
mainstream media Uganda is controlled by the junta. Era abaana bakola mu mawulire abamu ffe tubamanyi bw'obanga olinayo omwana akola mu mawulire abaana bagenda mu field ne basaka eggulire bw'atuuka mu studio basaba kuyita ku ggulire eryo ne balaba bwe liba nga likuba gavumenti tebalisalire oba bali ebitinga kati awantu wokka w'oyinza okujja amawulire amatuufu aye tekiri Uganda yokka worldwide amawulire amatuufu kati gali ku social media kubanga mainstream media nga bwe mbagambye yonna mu nsi yonna ebeera controlled by that government. So yensonga lwaki tugoberera bloggers be bannamawulire baffe kati betulira ng'abantu ab'enkyukakyuka era bw'owulira omuntu akugamba nti togoberera lumbuye towuliriza Bible and politics towuliriza propaganda oyo mulabe edduka abo abaana be banyooma be balowooza nti tebaasoma be balowooza nti basaanidde olwaleero be bayimirizawo struggle olwaleero be batuwa information bwe tutambulira nga ne bino byennyini ebyokumanya nti Kabaka muwambe era twabijja ku social media tetunnawulirayo rediyo n'emu oba TV n'emu e Uganda evuddeyo n'ebira ku nsonga eyo kati osanga omuntu akugamba nti togoberera blog oba tomuwuliriza oyo manya mulabe wa Uganda era mulabe wa nkyukakyuka. So bantu bange bannayuganda bannange ngera bwenjogedde mu ssaala nti ekikwata ku Buganda kiba kikutte ku Uganda. Ffenna tukimanyi nti administration ya Uganda eri mu Buganda yensonga lwaki omusajja oyo omulabe n'akyemalira dikiteeta Museveni kanywa omusaayi nsi yaleeta akubye nnyo okulaba ng'anyigiriza Kabaka n'Obuganda. Abantu abamuyinza okirabanga tribalism naye nga ge mazima nti Museveni akimanyi bw'anyigiriza Buganda ne Kabaka n'amunyigiriza oba n'amutta akimanyi nti Bannayuganda bano bajja kuvunna. N'olw'ensonga eyo bwe tubayitanga nti mujje tulwanirire Buganda oba mujje tulwanirire Kabaka bino si bya Baganda bino bya Bannayuganda. Nkimanyi bulungi nti Buganda ejjudde abantu abatali Baganda. Buganda erimu abakyoli, Buganda erimu abanyolo, Buganda erimu abalukwala, Buganda erimu abateeso, Buganda erimu amawanga gonna, erimu abanyankole, erimu amawanga gonna. So Buganda ereza abantu bonna tereze Baganda bokka naye ffenna etuleze. Buganda mwe muli amasomero amalungi, Buganda abantu mwe bakolera bizinesi mwe bakagawalidde, ate Buganda yaniriza buli omu nti ebitundu ebimu bw'oba toliwaayo tosobola kugulayo ttaka, tosobola kusimbayo, tosobola na kuwasaayo amawanga agamu. Naye Buganda yeggwanga oba bwe Bwakabaka obuleze Bannayuganda bonna. N'olw'ensonga eyo bwe tubayitanga nti bannaye muveeyo mujje tulwanirire Obuganda oba mujje tulwanirire Kabaka tuba tetuyita Baganda tuba tuyita Uganda. Tukimanyi bulungi ffenna nti erinnya Uganda lyava mu Buganda. Ekyo kyandibadde kibawa okutegeera nti Buganda yankizo nnyo mu kubeerawo kwa Uganda, mu politics wa Uganda era ne mu history ya Uganda. Kati nange nina message endagala okuweereza. Nze yange genda wa Malega. Malega nze sikyakutta na Katikkiro kubanga Buganda bulabye ennaku ku kisanji ky'omusajja gwe. Tulabye kukuba Katikkiro, tulabye ku Katikkiro Muliika, tulabye ku Katikkiro Engineer Jeppe Walusimbi, tulabye ku Katikkiro Ssemwogerere, tulabye ku bufuzi bwabwe n'obw'amayanja nkanji. Naye Buganda terina mulundi gwebonyebonye kuba Katikkiro abo bemmenye nga bwebonyebonye ku mulembe gwo. Musajja gwo tukoze bubi ffe ng'Obuganda ng'Abaganda. Katikkiro tulumizza emitima. Katikkiro nate g'otukaabizza otulabizza ennaku n'otuuka okuba ng'oyisa mu Kabaka waffe amaaso. Kabaka n'otuuka okuba Malega ng'otegeka emikolo, otegesa amazaalibwa ga Kabaka, naye ng'omuntu gw'otegekera amazaalibwa tukimanyi nakyali. Tumanyi oba mulamu, tumanyi oba mufu. Naye gwe n'ogenda mu maaso n'otegeka amazaalibwa ekyali yali akirabye. Bannange Baganda bannange, Bannayuganda bannange yabaloga. Nammwe ne mwesiba gomesi, ne mwambala amakanzu, ne mugenda ku mukolo egyo. Naye mwe nga temwebu, kumwe mwenna abagenda ku mukolo ogwo. Eriyo omuntu ayinza okutegeka birthday y'omwana we, omwana taliiwo. Eriyo omuntu ayinza okutegeka
okutuuka birthday y'omukyala oba ey'omwanti we oba eya maama we ng'omuntu gwategekete taliiyo bannanga ani yabaloga bannayuganda ani yabaloga lwaki temuzuukuka lwaki temulaba ensonga zino n'abakazi n'abasajja abakulu n'ategeka emipiira gy'ebika by'abaganda era ne mugenda naye nga tukimanye bulungi nti kabaka yabeeranga omugenyi omukulu ku mikolo egyo gyonna n'olwaleero wano mu America balina enteekateeka ze bategeka mu kabaka yasiimye simanya agenda kugulawo branches za babusaani Buganda kumu babiise bati balina we babiise Buganda Foundation bakozesa nnyo eno enjogera nti kabaka yasiimye naye mwe temubabuuza nti kabaka yasiimye ye ali ludda wa ali ludda wa lwaki temubuuza kabaka yasiimye ali ludda wa tetwabagambye nibwe munaamututeera ku Zoom ne tumulabako obulabi ng'ayogera kijja kutumala nedda twagala kabaka waffe gute kabaka waffe mayiga tukwoyo okutulinnyirira nkugambye mukyango gya mu Buganda ekaage wano wasondeza ettofaali tetwamanya kyezakola nawulirako kizazimba amasomero gona mahoteri yasomba ettaffaali otambuza projekiti ya Emwanyi Terimba naye ng'abantu boogamba nti Emwanyi Terimba banaku bazibu mubajjeeko emwanyi ezaffe ziri enzaaliranwa mubawa ensigo ezitagenda nakudda mu ttaka n'otuuka okugamba n'okompeyalinga gavumenti ya Museveni ku gavumenti eziyise n'ogamba titulabangayo gavumenti nnungi ng'eno naye nga gavumenti gy'owaana yessa abaana ba Buganda yetulugunyiza abaana ba Buganda nti n'amabegako Sanje yakukaabira Sanje mwenna mumumanyi abantu b'enkyukakyuka yalaajanira kabaka n'alaajanira Katikkiro omusajja atu kabaka emikono bagisibadde bamuwamba naye gwe Katikkiro gwe Mayiga asobola okwogera n'oyo omutujju munna Museveni kiki kye wali okozeewo ku baana ba Buganda be basibye bakomera n'otuuka okutukama nti eno gavumenti nnungi nnyo tugirabangako musajja gw'oli mubi naye obubi bw'otukoze bwotyo bw'ogenda okubonaabona oli mulogo ogenda kufa ng'ozunga ogenda kufa ng'owunnuuna ogenda kubula wotula musajja gwe kino ekikolimo kigenda kukukwata kikwate abaana bo abaana b'abaana bo n'abaana b'abaana bo mpaka ku mulembe ogwokuna nga bayibuli weega Mayiga tukukoye b'emmengo kabaka yakugobadde emmengo naye olemeddeyo oli musajja mukalu ate toswala senalabye abantu abataswala ne musajja kutoswala bakakuwa ebbaluwa bbiri nga bakukuba emmengo naye oli mukalu muzibu olemeddeyo Mayiga tukukoye vve emmengo ensi yonna ekimanyi kyoli Muganda ddayo ewammwe oli Munyarwanda tukukoye kuwambye Obuganda tolibeera kabaka amataka mugabye abaana Buganda babonaabona abo abantu babasayira emmere tovangayo nga Katikkiro kakabaka oweebweyo oba kukyogera ku nsonga ezo naye tukukoye Mayiga tukukoye tukugamba omulundi ogusembayo ebigambo bigenda kutuuka ekiseera nga tebikyakola nga tugenda kulumba bulumi bubuliwo kubanga kyowulira olina mputu musajja gwe tuviire takabaka waffe tumanyi Museveni akozesa gwe okutulugunya kabaka n'oyo yeekyo omulangira wa Ssajja mwe baakozesa n'oyo n'abaloga naye tubakoye kimala Katende wa Ebwenzi tubakoye bantu mmwe naye mugenda kubula wamunywa amazzi nga Mukama wamwe Museveni agenda nammwe mugendanga naye kubanga bwe mulisigala mugenda kubula munywa amazzi tubakoye Mayiga tukukoye lekerawo okubba ssente za Buganda lekerawo okutyobola kabaka waffe kati olwaleero ndowooza olowooza gwe kabaka naye ne bw'onolowooza nti gwe kabaka bwakabaka tebabugula buba buzaale tosobola kubeera kabaka ne bw'onookola otya ate ne bw'onoogula Abaganda abamu ab'olubatu tosobola kugula Buganda yonna tosobola kugula mukwano gw'Abaganda eri kabaka naye ekimala kimala musajja mukulu weewumuzeeko be Buganda be Mmengo va mu Uganda wano ne Medicine kwe yakwogeddeko bw'obatuma ebyokukola babadde bamukunya tilwaki takkiriza pulezidenti waffe ogenda
ku CBS n'alyoka ddamu n'agamba nti temumbuuza mubibuuze Mayiga kitegeeza koowa ebiragiro emmengo gw'ogamba nti ono ayingire ono tayingira naye tukukooye ekimala kimala abaganda muyimuke mugobe Mayiga emmengo okubonaabona kwa Buganda it is because of Mayiga kituufu omutwe omukulu ye Museveni naye alina abamukolera kati nga bamukolera mu Buganda yoyo Mayiga gwammwe kwa muyita Katikkiro naye ffe tumuyita RDC abaganda muyimuke mwekwaneko Mayiga tage bannange ekimala kimala ebyo byebyange osobola okwogera bwoti gyetuli babayita gyetuli tetulina gye tulaga gyetuli weewaawo gyetuli omusajja yasibye kabaka emimwa kabaka yavayo n'agamba ebikono bisibe abavubuka gyetuli bagamba abavubuka omulembe guno gw'abavubuka bannange musituke mwerwanirire obwakabaka babumalamudde amaanyi kiteekinga gwe nange ng'omuganda gw'atali muganda naye ng'oli mu Buganda gw'atali muganda ng'okolera mu Buganda kiri gwe nange ffe tulina okununula Omuganda kabaka yavaayo n'atugamba nti Obuganda buwambe bannange mwagala omusajja akole ki n'olwaleero babutulugunya okumutta abagambye waakiri bamutte naye nga tawaddeeyo Ssemasonga 5 bannange Ssemasonga 5 muzimanyi Ssemasonga 5 mwemuli ettaka lyammwe nti senga Museveni atwala ettaka lyammwe temuligenda kuddayo kubeera nattaka nga muziikwa ne mulimbo nga ne ancestral places zammwe tezikyaliwo abaganda gyemuli gyetuli Obuganda bwali kingdom obulala Obuganda babita central olunaamala nti Obuganda busaanyeewo Obuganda babunaabudde nnyabo Charles King Charles tukukowoola tumanyi bino ebigambo ssebo ojja kubiwulira bajja kubiyita kubisinga King Charles tukukowoola mutaase obwakabaka bwaffe ssebo Mr. President Biden tukukowoola mujje mutaase Uganda ffe tuli wano tulinga momboze tuli wano mu nsi yammwe olw'okuba ensi yaffe terina mirembe naye bannange twerwanyeeko omusajja Museveni musaana mumutuggyeko nakifuba ddembe mulekeraawo okupokera Museveni ensimbi ezitulugunya abaana babaziika mu maasi grave we boogerako abaana babatulugunya bali mu makomera we boogerako abaana ba Buganda battibwa abaana ba Uganda battibwa abamu tetumanyi gye bali abaana buli ayogerako asibwa mu kkomera kale n'olwaleero ndi wano okubategeeza nti free Muwenda Mutebi free Muzzukulu wa Chwa free Kabaka Muwenda
owokubiri abaganda gyemuli gyetuli mubutuufu abaganda mukyali baganda bali ab'edda mu butuufu abaana ba buganda mukyali abaganda bali ab'edda bajjajja bammwe baabalwanirira ne bafuna ettaka eryo nammwe temuli olwaleero lye mutamanyiko bali mukimanyi nti abaana olwaleero bazaalwa ne babeera nga tebamanyi nga bamanyi n'amatooke gakulira ku lusuku lwa simenti tebamanyi bwe batema amatooke tebamanyi gye bajjula mmere naye olwaleero kati ekyo Museveni kyasiga mu baana baffe babeere nga bamanyi nti amatooke gava mu butale nga bamanyi emmwanyi ziva mu butale kyabalaze valu eva mu ttaka lya Buganda wabula ye ali mu kwepokera amataka ga Buganda nga bw'asengula abantu ku Buganda bw'asengula abantu ku mataka Museveni tukugamba nti tukukooye era twakukoowa dda awa kabaka Museveni kyakabaka waffe tolibeera kabaka Mayiga oba kabaka tebabugula wandibadde wayambaladde engule kabaka tolijambala obwakabaka tebabugula wagula ddala abaana ba CBS nebwotekayo buteeka posti abaana bakagoba kubanga waba wadde ensimbi naye kino tukikutegeeza nti ensimbi temala byonna era ensimbi ejja kumala ekuggweko amina free kabaka free kabaka free kabaka free kabaka free our 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 kabaka mutuvire ogenda kukeera ku matanga oli nga gwe nabosa Kagame oba gwe nabosa Muhoozi nsuubira gwe Ssebugwawo mukyala nabosa Ssebugwawo gwe nabosa oli muzukulu wa Lombwa naye lwaki oli emuoma olukwe ab'obusolya gyemuli bannange kabaka gwawo muzuukuke mulwanire kabaka mukulonde obwakabaka bubulako gwe wekka gwe yeetuddeko walowooza nti otudde era bomanyi bagende ku live nga newoosula tokyalinawo bagende ku yasimu ekizateeka kishare the link nambye bantu kibano ate essimu yange gwogiina free kabaka free our kabaka free our kabaka Kiwala free our kabaka free our kabaka Maega free our kabaka free our kabaka Chimba Freeman free our kabaka free our kabaka kabulizo obubaka mu butambuzi paka ku muntu asinga iriza bulungi ate bw'omala owuliriza nawe ositula eddoboozi ly'okuba naawe oli munnayuganda Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba Meja General James Birungi akulira ekitongole kya CMI eyayita omulangira David Kintu Wasajja ya Lubuga Agnes Nabaloga Ani Sara Kagere Nandawula Charles Peter Mayiga Mr. Alaje njagala obategeeza newabaawo ekikyamu kyonna ekituuka ku kabaka waffe n'amala akisa omukono muguneeno omwaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri n'amala afa bw'anaaba afudde bibye you gonna be accountable for that ninga mweyita ki bantu mmwe Ssaabasajja Kabaka ageza n'afa bantu mmwe Kabaka ageza n'akisa omukono basajja mmwe n'ebikazi mmwe Museveni mumaze emyaka 38 nga mukola ebikolobero ku bannayuganda ne tusirika
mumaze emyaka 38 nga mugoba bannayuganda ku mataka nga mutta bannayuganda nga mulemesa bannayuganda bizinesi zaabwe ze mwasangawo ne tusirika. Mumaze emyaka 38 nga muyawulayawula mu mawanga nga mutwawulayawula mu madiini ne tusirika. Naye tuyina ebintu bibiri bye tutagenda kubikkiriza wano mu Uganda, ekikwata ku Ssaabasajja Kabaka, ekikwata ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. In terms of computer, there is what we call virus. Now, ekiwuka kye muzimbidde emyaka 38 mukute ku pesa lya enter. Ile pesa lye mukutteko kyamu. His Majesty ne His Excellency tebakwatibwako. Abo yenzikiriza gye twasigaza wano mu Uganda abo betukkiririzaamu. Kati bwe mubeera mwagala lutalo mugeze mujjawo His Majesty, mugeze mukwate ku His Excellency. We are coming for you guys. Temuli bakitalo nnyo. Kikwata ku kabaka waffe tetubatya. Bwe mumala ne mutata abasajja Kabaka, we are coming for you one by one. Temutusuubira nnyo tugenda kujja na buvuyo. Naye ate temulowooza nti mwe muli ba imoto temukwatwako. Kati mugeza ne mukwata ku kabaka. N'akomawo ng'ali mu bokisi bantu mmwe. Yo kabaka takwatibwako ekyo kintu kye mukoze kikyamu. Mute kabaka with immediate effect. Nga temunnalaba side effects. Tuwe kabaka waffe ate era temuddamu okukirowoozaako nti kabaka awambibwa. Mwabagwira mwe barefugee abajjanga muli babunzibunzi, mwabajjanga muli banoonyi ba bubudamu ne tubabudamya ati nyinimu ate gwe mufudde omusibe. Uganda bana abasajja bawambye His Majesty, bawambye kabaka waffe. Let us make some noise. Yes, let us raise up our voices and demand our emperor Museveni, Muhoozi Kainerugaba, Wasajja Karoli Charles Peter Mayiga, Agnes Nabaloga, David Wasajja, Sarah Kagere, hands off the kabaka. Oyo kabaka takwatibwako. Banange mbadde njagala kuplayinga obubaka obwo abantu b'okulayivu mu buwulire, so nsuubira message ebatuuseko. Tulina nenda kitwagala okuplayinga nti twogera naye eriyo n'abalala aboogera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliwo message endala gye twagala okuplayinga bane mugiwulire. Nutu soja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sijja kusooka kunaanya, sijja kusooka kulandaga kampute mu bufunze mu bwangu ddala mbawe information yenu mwenna musulenga mugitegedde era mutegere Uganda waweeri na waweetambulira na waweeraga. Ngenda bawa information ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Olunaku lwa Mande lwe baamba kabaka waffe ekiro bamutwala mu State House gye yasula. Ku lwokubiri bamuvuga bamuyisa ku ttaka ne bamutwala mu nsi ey'omuliraano ne kati gyali. Era bwe bamala omutuusa eyo mu nsi ey'omuliraano abasinga ano mugitegedde, era ebibuuzo ebimubuuzibwa bingi n'ebyokuddibwamu bingi, ne mwebaze nnyo Mukama Katonda yatonda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri buli kimu kyonna agaanye kikola nga bwe bakimusaba. Akkiriza okufiiririra ggwe owennabyewanga, akkiririza okufiira ggwe ow'eggulu, akkiriza okufiirwa ggwe ow'ekasese awaddeyo obulamu bwe. Buli kye bamugamba kyonna okukisayininga akigaanye, naye nga tali mu Uganda, ali mu nsi ey'omuliraano. Mbadde mbasaba nga mumaze okufuna message eno, audio eno, mugitambuze eri bannayuganda bonna gye bali, basituke ku lunaku olw'Emmande n'olwokubiri okubanja kabaka, which means kabaka gyali naye ng'ali mu nsi ey'omuliraano. Bamufulumye mu ggwanga n'agenda. Mbasaba mujje mu bungi okuteeka ku mayiga akazito ne gavumenti ya Uganda akazito okusesema Ssaabasajja Kabaka. Asadde aseeyo obulamu bwe abuwaddeyo ku lwa Uganda. Gwani kabaka akuweereddeyo obulamu bwe afe naye ng'agaanye okusayininga? Lwaki tomutaasa mu mbeera eno gyeriwo? Y'ensonga lwaki akasimu kalibe kagaananguza akasimu kano okujja okubayisiza information eyo. Nagifuna Demadege ennaku nnya nga nkyasirise nayo nga sirina we mpita nga tesinza kweyazika simu ya muntu mulala. Nze
nze Abdul Kibirige Nampagi nzalibwa Mityana ku Kibibi Galaji omwami Hadi Abasi Nampagi era nenzalibwa omukyala Omumbejja Fatuma Ndagire aye Kawempe mu Kalule zone obubaka mu butambuzi paka ku muntu asembayo mutaase Ssaabasajja Kabaka. Bannanga abazaana n'abakyala mwebale kugumiikiriza kamena tukyagenda mu maaso olutalo lwakatandika naye tulina engeri gye tukolamu ebintu byaffe nti bwe tumala okuwa messages ng'ezo tukuba ennyimba za Kabaka etwetoola nga twongera okulaga obutali bumativu bwaffe nga tuwanise ebipande byaffe mu bbanga so nga kyetugenda okukola tugenda kufunayo oluyimba lumu tugenda kuba oyagala kwogera kati kale nzamanya agange toyogera manya njogera kigambo kimu oba bibiri kitukakatako buli lukya okwagala Kabaka waffe ng'era abaana bwe bayimba omukwano gwa Kabaka gwasoba bw'obanga oddala oli muntu Muganda oba Munnayuganda kitukakatako okuvaayo okulwanirira Kabaka waffe tiwaligwa wetuligwa. Amina kale bakulu Amina okuddamu amaanyi n'okufuna ku Bible tugenda kuba oluyimba ndoza tukube kalo ka Buganda Monsonyo bamutaka myanzira ku balongo Kabaka bajja muta because omusaayi gwa Kabaka guli special ekyanga nkimanyi obadde oyagala kwogerako Amos jangu oyogere naawe jangu anyize kubanga ali mu komera ffenna ennaku etulimu ffenna ennaku bannaye abantu babalinze mwebale kubeera naffe.
Sasajja Kabaka. Waliwo oluyimba lubayita Gwanga Mujje. Bafanizi basaba Gwanga Mujje oluyimba. Amazina, you kidding me? Waliwo oluyimba lubayita Gwanga Mujje. Bafanizi basaba oluyimba kino. Twandibadde tusaba tuyigira Gwanga Mujje. Muli baluwo. Ne twandirukubye. Banaye no wotham. Byalagawo kukinanyiza janzi temanye nti kiwedde kuba tusirise nga bulijjo naye Abaganda mpaawo kye tufunyemu mu muntu sigenda kuddamu kubakungaasa b'Abaganda leero omulumirwa ensi yammwe abakyoli bamaze okukukuba ku ttaka ly'ewaabwe waakiri okufa okuggwawo n'abalango kye kimu baagaana era abalaalo babagobayo tebalinnya lwaki ffe tubeera twefe ebyambuza Baganda ng'ebyaffe babitwala tutudde tuligamba tutya abazzukulu mbu tuli mbombozi okusaaga kubeewumba tegeeza alwanira ebireetana musobya omulundi guno saagala ddamu nkwekwasa obudde n'emisamba mu biswa lubaale n'emmamba mufeyo tutaasa ensi yattu abasajja ba Kabaka mwanguwe ekyo tutalwana yefe abalina okumutaasa akalo kano
olaba kutuleebukanya kwa ttaka nene bwempiira wano bwemanga nfudde nawe bwaniranga kabaka bwa Buganda bwe bwabajjajjaabo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangale. Power. I need power. Here are two of the best anti-aging products I used in 2023. So I'm 46 and I definitely noticed that my skin is changing and your skincare needs an to keep iPhone. Omwana ategudde agitutte. Namba power bank. Kana akagambo tukaweereza Mayiga yeyita Katikkiro wa Buganda tuviire ku ntonga ezikwata ku Kabaka tuviire ku ttaka erya Buganda Amina tuviire mu bintu byonna ebiri mu gavumenti eya Buganda abataka abatudde emengo simanyi nti mwalya mwenna musirise okitegeera tetubategeera abamu amannya obasiga mmwe mwakyusa makyuse babaguza gye bwagagula abagabaguza mugazi eyo fwe tutuuse tukambwadde kaakati twagala Kabaka waffe gye mwamutadde mutuwa ebifaananyi bitategeerekeka fwe twagala mutannamutunulako ng'alina ekyakola tumulaba live twagala tubuzaabuza obo n'obukodde tumumanyi bwava dda bwakubuzaabuza bakola ebintu ne bajja babibuzaabuza obukodde twabugwamu dda myaka 40 ekikulu twagala Kabaka waffe okitegeera tutwala tubuzaabuza weesimbye mu bintu bya Buganda gwogenda ku mikolo mu kifo kya Kabaka gwe weefudde ow'ekitalo juzi wano tuli kukudduka n'ojja empologoma ento mu ntebe n'ogijja mu ntebe ng'ensiyo neekulaba n'ogikwata n'ogisimutuka ku mutwe eti n'omutwala eri mu ssaawa emu ne tulaba nga ani ono basajjajja atula mu ntebe ekyo ffe abategeera tetwakiuleka tuti ekimu twagala otunnyonnyole kiki ekigenda mu maaso naye nga tolina tunnyonnyola ffe tujja kukulumba kuba tusazeewo ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Museveni free Kabaka. Museveni free Kabaka. Museveni die. Mayiga free Kabaka. Mayiga Vemmengo. Mayiga tokyali Katikkiro. Obwa Katikkiro baabukuggyako dda. Museveni free Kabaka. Museveni free Kabaka. Kagame 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 free Kabaka. Museveni free Kabaka. Museveni free Kabaka. Muhoozi free Kabaka. Muhoozi free Kabaka. Janet free Kabaka. Janet free Kabaka. Muhoozi free Kabaka. Muhoozi free Kabaka. Muhoozi free Kabaka. Mama Sassidi free Kabaka. Free Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale. Bano kujjukiza bannayuganda mwenna naddala the younger generation lino eggwanga liri mu mikono gyammwe. Kino nkyogeddeko mu kwogera kwange okusoose naye kanziremu mbajjukize nga mbakkaatiriza nti bwe mutasituka ku ssaawa eno kujjako Museveni bino ebizibu byonna bye tulimu kati ku ssaawa eno Museveni n'akakundi ke ate agamba nti ekyo ekibiina kiriiwo
Kubasenga kyaliwo Museveni abantu abo baali badde bamuggyako dda. Museveni ebyo abikolera mu ofiisi ye mu State House mwasinzira na orders. Parliament ekyalina mugaso. Wabula Museveni atuula mu nnyumba ye n'ateeka depulizi bw'amala okutegeka. Tweyanziza nnyo bakama baffe mwenna abasitudde eddoboozi lyammwe ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka. Tweyanziza era tusaba tutambule bwe tutyo. Tumanyi bulungi nti buli kimu kikolebwa naye Ssaabasajja Kabaka ngali wamu naffe. Buli kimu kijja kuba kikolebwa ddala nga bwe kirina era tulina okukkiriza nti Kabaka waffe nga mwali tuwa kitagenda tutambulira bulungi era tuwa kitagenda tutambulira nga bwe twakibala. Bonna abalowooza nti bagenda kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka batuggyeko okwagala Buganda, batuggyeko okwagala Kabaka waffe, tubagamba we are sorry for you. Ssaabasajja Kabaka tumwagala nga bannayuganda, nga bannansi, ng'Abaganda. Tolina ky'otugamba gwe simanyanga Peter Mayiga, simanyanga Mayiga. Oba tokyalina kyogamba abantu nga bakoze decision zaabwe, abantu nga bakoze okusalawo kwabwe, abantu nga bakoze buli kimu, oba tolina kyobagamba. Era twongera okuteekera buno bulabo obubaka obukulabula nti munnange nawe weegendereze. Tulowooza nti nno by'oli mu kukola abantu tebabiraba, oba oli mu kukola basirusiru abatategeera nga bw'olowooza oba nga bw'osuubira. Tetuli bannayuganda abaagala Uganda era batunuulidde okulaba nga tutereeza eggwanga. Era tulina okukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka nga alwamu naffe nga bannansi, nga bannayuganda, buli kimu kijja tutambulira ddala bulungi nga bwe kirina okutambula. Bigambo byebyo era tutunuulidde Ssaabasajja Kabaka.